Denye enteekateeka eno era manyi mujagala nnyo kubanga budde bwa kuyiga ate nja kubawongera okubakubiriza nammwe abazadde omwana buli wajja ku terefayina eno ABS abeere ne kkalaamu n'olupapula abeeko obuntu bwawandiika oba oli abujja kumuyamba kubanga kino kyoto twagala kudda mu kutereza nsi yaffe olina bw'okonako omu babiri ate nyanjula enteekateeka eno. Nsooka okwebaza omusumba Yiga otuwa omwaganya ate ne tusomesa eggwanga nga tuyita mu nteekateeka eno. Webale nnyo mukulu wange, webalire ddala. Wezi mukulu wo? Nnyo. Wano tulika tubaka. Muntu alabye. Ntumirako nnyo ne neebaza Ssaabasumba ow'essaza ekkulu erya Kampala. Enteekateeka eno agigoberera nnyo. Kitaffe mu Katonda. Kitaffe mu Katonda. Tumidde nnyo taata. Enteekateeka agibeerako Father Katose Mwogerere Mengo Kisenyi Parish. Enteekateeka eno agibeera. Wegera Katonda enzijukira Father Joseph Kato kati dokita eyangattawe Lubaga ngenda nendowooza nti oyo no yemuwolereza wa Ekereziya mu Kampala. Eyangatta nno ndi omukisa. Nebaza era nentumira omusumba Mulindwa Ivan okuva ku kanisa ya Soul Winning Church ebwayise. Webale kusumba. N'amaka gonna Ephraim, Liz, Christine. Kwebali balaba. Bonna batwegese ebirozo okulaba nti basoma naffe era nga bwe bayiga. Omukulu Muwonge Stewart omuwandiisi. Akyali yoyo. Omuwandiisi Nakinku yakutumiddeko nnyo omuwandiisi Nakinku omukyala Nalubega Pamela. Tugenda kusoma ku bitabo by'omamba tukirize. Olukusa yalutupadde era tujja kuba tuyanjula wano. N'omuwandiisi Nakinku omulala Nakalema Rita. Omwana w'empologoma. Bonna mbatumira nnyo. N'abakulu ab'enjawulo ennyo abatuwandiikira engero ezizimbye ensi eno bonna beebalire ddala ng'omwami Kiwanuka Musisi yatuwandiikira olugero lwaffe Kikonyogo. Yaliko RDC w'e Kampala wano. Yaliko ssentebe wa Mukono. Mwami mukulu wa kitiibwa nnyo. Mulungi nnyo mu lulimi. Tuyinza kubeerabira abantu nga. Ne Jesse Ndawula. Simulabangako n'oyo ate. Muwandiisi nnyo wa lulimi Luganda. So eyo mpitiddeyo okwebaza. Ka Sebo Kakensa Medad Sentanda. Okuva mu Banguliro Setendekero Makerere University. Sebo gwe tukwogerako nga tusiima emirimu gyonna gy'okola olw'olulimi era n'abakulu bonna b'okola nabo mu by'olulimi awo mu faculty of linguistic ewaava omwami oba omugenzi Professor Walusimbi mu yafeese tubatumirako nnyo. Mukola omulimu munene nnyo. Abantu abalabi baffe mwenna tulina okubategeeza nti abantu gye bali n'afuuka Kakensa n'afuuka Kafulu mu lulimi. N'olw'ensonga eyo ffe eddimu ly'etabakana nalyo kwe kulaba nti nno tuziza olulimi lwaffe ku ntikko. Mujja kwogera Lunabuddu, mwogere Olufalansa, mwogere n'ennimi endala zonna, naye eggwanga erikula lirina kubeera nga litambulira mu lulimi. Bannaffe abataluwulira nabo tubayambako ne babeera nga basobola okufuna abataputa mu ngeri ey'enjawulo. Kale nno mwebale nnyo, mwebalire ddala, nammwe mwenna bannakakindu mbaagala nnyo, omwana wammwe mutuuze wammwe. Bwendi obudde bwonna okubaweereza. Kakensa, ensonga y'okunoonya mu nteekateeka yaffe eno ey'ekitangaala nga tunoonya omutangaavu. Kyekyo lwaki mbagaye bakwate ekkalaamu n'olupapula. Ssebo oba nnyabo gwe muzadde gwali eyo omwana leka atuule ku terefayina atwegeka ebirozo nga bw'asoma. Kubanga ejja kuba nteekateeka eno ejja kuvaamu ebibuuzo bingi nnyo 5 ku buli 100 ku ebyo bye tugenda okubuuza. Abaana bajja kufunamu ebirabo ebyenjawulo, abakulu b'amasomero bajja kufunamu okuweererwa, okufuna abaana be bassa mu masomero gaabwe, okwogera ku masomero gaabwe, okugatumbula n'ebirala. Kubanga tukakasa bulungi nti tugenda kubaako n'amasomero ge tutambula nago. Naawe atamanyi wadde eya naye nga olulimi olumanyi, naawe enteekateeka eno tegenda kusula muguluka. Saako n'abo abaamaliriza emisomo gyabwe naye nga tebalina kisaawe we bawanyisiganya lulimi lwabwe. We wano wokka we tugenda okusinkana tubbinkane ate tunoonye omutangaavu mu ggwanga lyonna agenda okubasinga gwe tujja okutuuma Abasa omutangaavu 2022. So ebirabo we biri mu bungi era kati omwaganya we guli tubakubiriza mwagale nnyo olulimi
oluyige kubanga mwe musuubulira mwe mukolera emirimu gyammwe mwe muwasiza abakyala mwe mufumbirirwa nebifaanako ng'ebyo n'olwensonga eyo fe eddimu eyo twabakana nalyo era nga tujja kuliggusa mu buufu obwo dimansi eziwedde tubaye tukubaganya ebirowoozo ku nsonga z'okuzimba amaka kubanga amaka agatazimbiddwa bulungi tegasobola kulaakulana era nga tunuulira obuvunaanyizibwa obwa buli ssekinnoomu obwa buli muntu mu kuzimba amaka. Bw'omala okuzimba amaka oddako kuzimba kyalo n'ozimba omuluka n'ozimba eggombolola n'ozimba essaza n'olyoka ate ozimba ensi yattu. N'olwensonga eyo twagala nnyo okutandikira mu maka gazimbiddwa gatya gazimbibwa nga twagala ng'ogagasa olulimi lwabwe basobola okutegeera n'okuwulira. Olwaleero tugenda kutunuulira bannaffe abantu abakulu mu luggya. Abantu abakulu mu luggya be baluwa. Oyinza okulowooza nti nno gwe mukulu olusinga si gwe mukulu weewaawo Ssebo Kafulu njagala atwegese ebirowoozo ategeere omuntu omukulu mu luggya. Mukyala wange ye mukulu mu luggya Naalongo banki ya Nakibinge oba waliyo omulala asinga kawo eno tayogera ku muzaana okuba musango munene omuzaana nkutumiddeko nnyo akwagala okukamala naye abatuuze nno bakubuuza eyo neyo nange nno batyo mu buuyi buno obw'amakindye ne bwe mba nzikiriddeko ebuddu bakubuuza abantu bakuyayayanira ekyenkanidde awo tujja kukyusa weewaawo abantu abakulu bwe waŋŋambye okunoonyereza ku nsonga zino nagezezaako nnyo okulaba nti nokolayo abo abantu abakulu n'omwana atuwegesa ebirozo ategeere nti ono yaani ekigambo kojja nkiwulira naye yabeera atya so nagenze nga ngezaako binokolayo era nasoose nakojja ekyandeeseza ekintu ekyo amaka gasasise n'obwavu ne bweyongera mu mpya z'abantu ne mu gye tutambulira naye ngaekikireese kwekuba nti n'okukwatagana ku bantu abateekeddwa okuba nti be bakola ekika oba amaka oba oluggya oba ennyumba nti tebakyaliwo okukwatagana obukwatano obwo obugenze bulagaya kati ffe bwe twagala okuzimba okusinziira ku bukulu bw'abantu abo neyanze olw'omulamu ogwo ewa kojja na munoonyerezaako era nenjagala omusomesa atulaba nti kojja yabeera omusajja azaalibwa n'ennyoko yabeera omusajja azaalibwa ne maama wo naye otandika otya n'omuntu oyo gwe bayita kojja y'omu ku bantu abakulu mu luggya abakulu mu luggya oba abakola gye twandiise enju oba oluggya oyo kojja gwe natandise naye okunokolayo so ng'omwana abamu bagamba kuba kati waliwo bakojja bana abapaatiika olw'ebigambo ng'omwana ali eyo ali makindi eyo mu kizungu atudde awulira mu luzungu kojja gwe mwita anko ate nga ku mizigo awo waliwo omusajja abakimira ku mazzi maama mwita anko kati bibuzaabuzaamu so kati mu lulimi lwaffe lwolutaliiko kupaatiikapatiika bigambo kojja ye musajja azaalibwa ne maama wo butereevu oyo aba kojjaawo gwe mwana gwali eyo anti bagenda bakosa oluzungu anko ng'ate oluusi ategeeza pataano anko taata omuto otyo kyova nze neewalira ddala olulimi olwo olugwira nenywereza nnyo mu lwaffe wattu lutabula otyo agenda muyita anko ate ennaku ezo ye taata we kati omuto otyo ekyomuyita taata namuyita anko kakati kakensana nokoddeyo ne gwe bayita kizibwe oba gwe tuyita kizibwe kizibwe noono ye mwana azaalibwa sengaawo kati gwe ali mu ddiira namulindwa siyara siyara abaana abazaalibwa sengaawo Nalubega Pamela baba bakizibwe gwe babeera ate naawe era bakuyita maama gwate n'obeera ng'obayita kizibwe tutegereganye bulungi bali ono bamuyita maama ye n'abayita kizibwe onfunye bulungi abaana basengaawo obeera obayita kizibwe oba babeera bakizibwebo bo bakuyita maama oba kojja singa oba mu kifaananyi eky'omusajja otyo awo nno otandise okuntabula waliyo obuwala ewange eyo tubumpita mwami
kati ndaba bitabula abaana wakawo ate abaana abato kibanyiiza nnyo n'okulaba omusajja ali mu myaka nga 83 amannyo tawezaamu mannyo 3 mu kamwa nebaga nti omwami wo mukyala njukira omwana akugabira mu mbeera ya kisolo otegera embeera eyo kati buli wajja owoza mukyalo omwana alabanga ayagala omukwata naye ebyo byonna bivudde kuba nti oluganda luno tugenze tulusuulanga abaana bano tetubabuulira nnyazaala ono ye mukazi azaala bba w'omuntu bba w'omukazi ontegede kyeŋŋamba oba bba w'omukyala kati omukyala oyo kati maama wange otyo mukyala wange aba muyita nyazaala oba nazaala ekyo wonna kituufu kiva kitundu kyekya Buganda gy'ovudde abamu bakozesa nazaala abamu nyazaala byonna biba bigambo bituufu naye kiva wa gy'osibuse oba mu lulimi lwo kitambulira kitya ku lulimi okitegeera kyeggamba bajja olugero nti okusanga nazaala wosanga amalaalo bategeeza ki anti baba bamufudde nti nazaala aba muntu muzibu nnyo aba mubi nnyo kati ova olaba basaako emigezeso egyo ne bamugerezagerezaako embeera ezo naye nga si bwe kiri tubalaba banazaala bangi ababirawo nga balungi nnyo olugero olwo batuukira si watuufu batukugira kufaga paati gagambogambo ku bantu bano naye nga tebaba babi naye abamu baba babi abamu kiva ku ki era wabaawo ensonga ekireesi bagamba nti bo ekitonde ekikazi kimanyi lwaki kikugira nnyo omwana woobwe omulenzi nazzi kuno omukyala bwe yawasibwanga ng'emirimu gye egimukakatibwako ng'omukyala agituukiriza okulima n'abawo n'olusuku lw'omukyala n'oluno olwawaka n'olw'omwami obutakayanira mu byanfuna abaana batendeka obulungi obutajuza bba obuteegombagomba n'abeera ng'ali awo wakaawe azimba maka naye gya n'olaba ennaku zino nga omukyala balina bino bakola nansiiga kuno oluzuukuka olaba balina bino birangi byebametta kuno akati kyakeera okukola talowoozezza butya bw'ayinza kulima butya bw'ayinza kukola mirimu gy'amaanyi gisitula amaka gaabwe alowooleza mu ebyo kubeera ku simu seereza kulaba muyimbi yayimbye luyimba lupya n'atandika okuyimba obuyimba obwo obunyiiza omwami oluusi otyo osanga oli amanyi okuyimba otyo ab'ebuddumu musinga okubikola ebyo tuli batendeke kati ojja neweekanga ng'ekyo kireesitedde nnyazaala okunyiigira omukyalo ono ontegeera kyegamba kuzimu ku nsonga lwaki nkugamba ebireesewo ekyo baŋŋamba tubeera mubeereyo nga abantu boogera kuno nakuli nga bagamba nti ekiviirako bannazaala okubageresaako engero ezo mbu ebiseera ebisinga bagenda ne beesanga nga mufumbo bwe babeera nga mudya baali nga bazibu nnyo bakola ebintu ebitakoleka nga bannaluwali kati n'alowooza nti oba ne mutabani wange kati saawa zino yafuna omukyala alinga nze nekyo era tosobola kibuusa maaso ensonga ziba ziwerako ezireeta ebyo lwafumiitirizaamu ebintu byakolanga ng'akyali w'amaanyi nga atulugunya bba n'abifunira mu kifaananyi kyono naga nti omwana wange ndoza naye asobola kutebuuke ekituufu kisobokera ddala wewa ne tudda ku mulala bamuyita Sezaala ono ye musajja azaala bba w'omuntu oli twogedde ku mukyala naye ono aba musajja azaala bba w'omuntu oba omukyala ono omusajja yaabe kati mwene embeera kati maama Siyala taata we taata wo owange gwayita Sezaala naye kati abantu awo tukikoleramu ensobi gw'oli musajja naawe omusajja oyo ate n'omuyita Sezaala omusajja ye taba na Sezaala we taba na nazaala we aba na mukadde omukyala anzaalira omukyala omukadde omwami anzaalira omukyala oba akantu ako kategeera naye osanga omusajja bali awo bagayaala banywa byenge byabwe olunajagenda kulaba ku nazaala owulira nga kikola bubi
so ntambula awo nensanga nazaala wange musajja gwe gwali eyo muri awo mu kasitense ni munywamu endeku ekwaza todda mu kikozesa bwe tobeera na nazaala toba na sezaala gwoba na mukadde omukyala oba omukadde omwami akuzaalira ani abamu babayira ate bako kinyuma era tekigira abamulaga nti mukodebe ekyo kikyamu aba mukadde omukyala okutereza ebintu oba omukadde omwami ndoza tuuliziganya bulungi kimanyi bakutte obufumo bawandiika abagoberera ensonga obuntu obwo tujja bubuuza bajja kufuna obuzibu nga buliko ebirabo ebigenda okukubeezaawo obulamu bwo bwonna bw'osigaza mu nsi eno nga wagaya nga ABS egenda kugaggawaza okukyusa obulamu muganda wo kakati oli tukitegedde bulungi njagala omuntu amala okibuteegera bulungi ontwala misindesindemu awo wali omulabi akitegedde bulungi nti ye omusajja ku buuyi obw'omukyala gwe yawasa oba mukazi we tabaayo na sezaala tabaayo na nazaala ndowooza bakitegedde bulungi kyenekakasa nti tukozeseza ebigambo ebiwewufu tetugeze nnyo mu luganda lwebuziba tetwagadde kubanga mujja kufuna obuzibu oluwewufu muganda wo naawe watutabula nnyo muganda wange nabukenya nga musajja ayogera bikyolo ngaate ali mu mbeera ye nungi alaba kyayogera kyekituufu ebyo nno basajja mmwe ne bakazi mmwe n'abaana mmwe abasoma abatasoma kikyamu era kitukwasa ensonyi muganda we ye muntu bwe mugatta abazadde wabulanga muli bakikula kimu bwe njogera ku kikula kikyentegeeza awo muganda wange kati nze okuyita munnange ono nti muganda wange ffenna tuli basajja tuli bakikula kimu ekyobutonde naye ate singamba ne ntuddewo nennambirige wano sizagamba nti muganda wange nambirige oba ontegeera awo ŋŋamba nti mwannyinaze naye bw'aba mpita otyo singa tuba twawula ekikula ekyobuzaale tukozesa kigambo mwannyinaze ate kikola ku buuyi bwombi obuuyi bwombi ne bwaba muwala otyo nga yagamba nze era akuyita mwannyoko kyokka ate omuwala ku muwala munne oba omukyala ku mukyala munne ate kiddayo ne kibeera nti muganda we bakitegedde bulungi oba mututegeera kyemanyi mutufuna bulungi toddamu kuyita mwannyoko nti muganda wange ewewa kati mwannyoko era ndowooza ne bwe siddamu kinyonnyola wali nkinyonnyodde mwannyoko ye muntu bwe mugatta abazadde bonna wabula ng'ekikula ekyobutonde kyawukana ono musajja ono mukazi okujjako abagatta ebitonde waliwo bennengera ennaku ezo mbalaba mu mawulire bagatta ebitonde wabikula bibiri anti ensi ebamu ndowooza bayita batya mawumuukirano ekyo tuyinza okiyita ekyeneena tekirabikalabika naye era byonna bitonde bya katonda mwebiri mu nsi nobasanga eyo nga mwana mulenzi ayambala n'engoye z'ekikyala n'atambula n'akola ku ssente musanji ono ye musajja bwe muba mwawasa mu nju emu naye ng'abakazi we muwasa wali era baluganda oyo aba musanji ontegere kyegamba kati nga ggwe nange netugenda tuwasa ewakaseekende otyo tuwasiza ewakaseekende nempasaawo omwana omuwala naawe nolondawo omwana omuwala nze bwe mba mpita gwe omusanji wange naawe bwompita oli otya ati eyo omwana ttu otya ebigambo ngaebyo najja nosanga oli olwokuba bazanya bonna omweso mu kibuga omwo mwe bakolera omusanji nogamba ayogera biti olegera kyengezaako musajja munno ono musajja bwe mba mwawasa awamu ono ye musajja bwe mba mwawasaako awamu oba we mwawasa ku mukyalo omu oluusi ne mwawukana kati gwe noyawukana n'omukyala okay kangereze ku bbanga kati gwe bbanga gwe n'owasangana n'omukyala ne mwawukana kati bwe mwawukana nze ate nenzija nze nnyini nze ne muwasa otegera kyegamba kakati oba okuba
ng'olina abeera mu nju ye yeeyombekera nga nze njira n'enkyalayo ontegeera kyegamba yaliko mu bufumbo kati yeeyombekera nga mukyala wange kyokka ate nga naawe wabeererawo akaseera ak'enfisinze we siri era naawe okola ekintu kyekimu kati bwe twemanya oba musajja munnange okategedde akantu ako bagamba balima akambugu bayinza okukalima oba obutakalima kisinziira ndowooza zaabwe wawaliwo n'ayinza okukuloga oba okutema ate waliwo osanga nga banyumya n'emikolo gye ŋŋendamu egyo egyaffe egyokwabya ennyimba engeezo nga mukyala yasooka n'azaala eno mu b'engabi n'agenda n'azaala mu b'empologoma kati ate bonna bazze mu lumbe okweyabyako lumbe baleese bonna baleeta ekita ekitabo okirese ku lulwo gwe nga gwe asembyeyo yaba alina okuleeta ekita okulekanga wamuwasa mu butongole enju eno n'ekutegeera naye bino nti nazaalayo biba bya kitakyo kiyinza obutaanirizibwa mujja na nnyina naye katonagenda wantu awo bikyasangika ennaku zino ng'osanga basajja n'abasajja nga banyumya bulungi nga bawasa wamu naye nga linagamba nti munnange nti kati gwe omulina omukyala ali atya abamu si kingi naye abamu bo abantu ddala nga yasenga mukama ng'alina katonda ku mutima namanya nti omukyala bayawukana oli n'amutwala tebawaalirira nnyo yamutwala era amunyumya era amuwa ebiyiyi nga bibiri bwati namugamba nti ali atya omwana ate lyagamba nti naye munnaye ebizibu obiwulira nawe obisituddemu kakati kiva ku muntu kikula kye na butonde bwe agamba nti kamutwale naye amuwuliremu tugenze ku mulala gwe nalabye bamuyita mujja na nnyina oyo era ng'erinnya bw'oliwulira nti mujja na nnyina babivumanga nnyo nga mpulira abaana nga kibanyiiza okumuyita mujja na nnyina si kirungi nnyo abaana nga bawaka nga bakuvuma atwala eri olina era tewaliyo kyendowooza makama gunjufu ng'ayinza kukkiriza oyite mwana nti mujja na nnyina bakirwanyisanga nnyo naye nga kyekigambo kye tulina okukozesa okunnyonnyola atulaba nti mujja na nnyina yaani mujja na nnyina ye mwana nakaguje bw'ojja mu bufumbo n'ojjayo n'omwana wo gwe wazaala ojja mu bufumbo bw'omwami ono gwe njogezesezako kuba siinaawo gwe njagezesezaako bw'ojja mu bufumbo bw'omwami ono ne mububeeramu n'essanyu oba n'ennaku zisimanyi ekiraabawo kyonna naye bw'ojja mu bufumbo omwana ono naye n'akuliramu nga mubeera naye gwe tuyita mujja na nnyina era olumu akulira ddala awo yeri ng'amanyi bambi oluusi ge maka mwazaalibwa akitegera luvannyuma nga alese okwawula amannya n'omuziro obanga waliwo emikolo egimu gyatasobodde kukola kati kyetubagambira ebintu bino nti abantu bano bayige n'abaana mulembe guno tebamanyi bigambo bino kibyadde naye asigala muganda wo yadde nga si mwana wa ntumbwe naye asigala kale ye mwana wa ntumbwe naye si wa musaayi naye asigala butereevu nti muganda wo omubbeere omwana omubbeere ono mwayonka kulimu naye nga mwawula bataata oba ntegedde gwe ali eyo atulaba kubona ntegeera mangu nze bwe batuzaala n'omwami ono mu maama omu maama omu yatuzadde nze ndi mulangira guli wangabi otyo kati ono n'azaalibwa mu balangira era nga bwe kirinza ate nenzaalibwa mu bazzukulu ba Nsamba naye nga twayonka bbeere lya nnyabo tuba baluganda ku ludda lwa maama era bwe manjogera ne muganda ono muyita mubbeere mubbeere munnange bigenda bitya oyo ye mwana omubbeere ndowooza mumutegedde bulungi lwaki bagamba nti ebbeere ligatta nnyo okusinga omusaayi nze bwe nandirowoozezza naye ate abaazimba obutonde n'obuzadde bwaffe bakulembeza nnyo obutofaali obw'omusaayi naye nze ebbeere lino singa naliwo nga bikolebwa daba litugatta nnyo anti omusaayi si bbeere kyekyo anti naye nga nze bbeere lino ndaba litugatta nnyo so abo be bantu be nasodde
okolako omwetooloolo ngenda nga nokolayo bebaani abo nabona bebaana waliwo omwana gwe bagamba omwana w'entumbwe anti abo ngenda bannyonnyola mu bika by'abaana twetunuulidde abantu abakulu mu lujja kati mbadde ntunuulidde bantu bakulu obudde ndaba nabwo obutandikira wejjokolera njala tugendeko oba mu kalango katono tunye ku lwendo lw'amazzi oba nsooka enziyewo omutesitesi waffe tannatuuka kugenda mu bulango wewa nagambye nti ebika by'abaana abakulira mu lujja lw'omuganda olw'obudde nazzikuno ng'amaka g'omuganda mukuliramu abaana abawerako naye nga omuganda aboogerako nga tasosodde bwe nagenze n'enkino ng'alina ebigambo ebitambulirako ngire gwe atali nnyo mumanyi tosobola kutegeera nti ono wuba si wuwe tutegeragana bulungi omwana wo bwoya ndowooza ekyo ekigambo kiwulira nnyo oli neyekuba ne kuno oyo omwana wange bwoya oba biwulira oyo omwana wo bwoya ekyamazima yabeera omwana wo ddala ddala gwe weezaalira awatali kuwaekyo kikola ku musajja si ku mukazi oba ye omukyala yenna bw'azaala omwana abawuwe musajja abeera mwana wo owannamaddala ataliiko wadde kandanda kakunkuna konna ova omusajja ayinza n'okwessa ebibatukumu wange yennyini bwoya oba ntegera bulungi omwana w'omusaayi era bwebulira omwana wange wa musaayi mwana wange yennyini wa musaayi oba ekigambo ekyo obiwulira bibeera nnyo mu binywero eyo gye munywera sajja nga kakutte munne waake ettaayi gw'omanyire omwana owange ow'omusaayi n'olusinga kyayogera takimanyi kati gwatulaba atwegesa ebirozo omwana w'omusaayi ono ye mwana ono omwana yew'omuntu nga wa mu kika oba ntegera kyeggamba katugeze ng'oli w'amazzi ga kisasi nange ndi w'amazzi ga kisasi naye nga oluusi gw'ogenze ku kyeyo mu bawarabu naye n'olekawo omwana omukyala n'olubuto n'oŋŋamba oyo omwana waffe mukuze mulabirire nze nenzija mukuza nga n'ensi yonna tetegedde era buli wentamiira ne mbaka ebyenge byange ono wange yennyini wa mu musaayi otyo oluusi ayinza okuba owa muganda wo oluusi owa muganda wa taatawo ng'avudde ku jjajja mulala asigala nga mwana wa musaayi otyo naye kati osanga oli nga omwana yamuzaalira ddala wuwe yennyini omwana wa musaayi oba ebintu bino tebabyawula abantu yaba bwoya otyo so bassebo ne bannyabo tuyige nnyo ebigambo bino kyemmanyi bayize era bawandiika era gw'atanootinga buntu buno tujja kutuuka mu ssaawa eri osanga omutawaana ebyeru bikujje mu maaso omwana ow'oku lubuto awo ndowooza nawo ojja kunyongerayo ndowooza omu babiri omwana ow'oku lubuto ono ye mwana w'omuntu gw'aba yafuna mu kugatta omukago kati mukago ngenda gukunyonyola bwe nti edda ndaba mu test ndoza nakyatulabula tugende mu bulango soko mali ensonga okay nazi kuno nga abantu bwe baba bagenda okutta omukago okuzimba oluganda kyeboogedde obutabaako kakyukamu ebbanga lyonna lye balina ku nsi baafunanga emmwanyi ne bazijjamu emiramwa omulamwa ndowooza ogumanyi n'empeke yaamu producer nge simanyi obwo obudde bukyatumala okufuna ku masimu abamanyi abantu bandyagadde okuwuliza kuteesa ku nteekateeka eno weewaawo okay katugendeko mu bulango ndowooza katonotono oluvannyuma tujja tandikiraawo tufune n'amasimu katunywe ku lwendo lwetuzi musigale nga mukyatugoberera bulungi nnyo wano we tuli ku ABS Telefina tubaagala nnyo nga mwekumidde ku nteekateeka eno ey'ekitangaala nange omulangira Nakibinge wamu ne munnange Kafulu Conrad Peter katukomewo tovaawo njagala okukulisaayo ate okuwummulako okwo n'olwendo olwotuze tuva okunywako n'okusigala nga mugoberera enteekateeka zaffe zonna butereeve ziri ku ABS Telefina bwe tutyo bwe tugendeddeko mu kuwummulako katonotono tubaye tugezaako kwongera okukkaatiriza ku nsonga y'ebika by'abaana abali mu luggya
naye twagala okubategeeza nti wabadde ebyadde bitusumbasumbamuko ebyuma bikalimagezi naye kati byateredde musobola okutugobera butereevu ku kibanja muyungira wala kyetuyita Facebook ABS TV Kawala kwe tuli butereevu tuba tustreaminga live nga Munabuddu bwagamba ku Facebook yaffe ABS TV Kawala mba musobola tugobera bulungi nnyo. Obadde okyayagala kumalira ensonga nedaba ate abakuba amasimu batalisokuba kansoke nji kumalira ensonga eno. Mwana w'okulubuto mbadde nkugamba nti emiramwa gino wagusanga ku kundi lyo ng'olisaze ne lyeta omusaayi n'ogusiigawo nange nensiiga kuno nze nenkuwa empeke y'emmwanyi eno n'ogirya nange nompa eyiyo mba ndidde omusaayi gwo nga tugassa omusaayi otegeera kyenkugamba. So kati omwana eyazaalibwanga nga ava mu mbeera eyo bwe tugamba nti omwana wa mukago oba mwana wa ku lubuto yoyo aba wa mukago oba wa ku lubuto bajja kuba bakitegeera bulungi. Kasooke nkwate kuno tunagenda ku mulala ndowooza twanjagadde ndowooza okumuwuliza gy'osinzidde oyogera gy'osinzidde yenna oba okubye ng'okuweereza olukomo erinnya ne gy'osinzidde sooka oyogende avuddeko. Omwana ow'entumbwe omwana ow'entumbwe oli kale naawe gye baliko amannya ne gy'osinzidde Abudu ani oli ludda wa Kalule bombo wano sebo otesa ki sebo yes taata wanji woli network cheka sinonji mugana yeka tufune ku mulala tusiweko mugana nga wekalule wanji taata nkuwulira tukwate ku mulala tulabe oli wanji yogerako nnyo nkuwulira kale sebo naawe gyebaleko kale sebo naawe gyebale erinnya ne gy'osinzidde kansanga amannya ani sebo wanji ye sebo tesa sebo tuwulire amanya kibule William esebo William tesa nga mbano mwana wa muganda wange yesebo Munabbeere nga yakulidde ewange watya kuoli bamuyita wa musaayi wakiyo yaba ayitibwa atya nga wa muganda wange Munabbeere muganda wa Munabbeere omubbeere kati omwana we singa akulira ewange yaba ayitibwa atya omubbeere taba wa musaayi oyo anti ye aba ayitibwa atya aba ayitibwa atya kale sebo tugenda kwanukula mukadde oyo omuwulidde waliwo abalala kwate kwoyo oli oli mwewale okusembeera terefayinayo soko mala okwanukula oyo ekibuuzo ky'omukulu oyo sitegedde bulungi kuba agambye omubbeere bw'akulira ewange mba muyita ntya anti aba mubbeere katukwate kono tulabe kyagamba oli wanji oli sebo
abamu bagenda bakuba nno nga bali bakyalina olwali bakyanyumirwako ku nsonga endala. Oli? Halo? Wangi? Wangi sebo? Amina sebo naye webale. Muzeeko? Ajja kubuuzaako sebo mubuuzeeko. Nkulamusiza nnyo sebo webale goberera nteekateeka. Wani? Samuel asinzidde wa sebo? Osinziddewo obulenzi oteesa ki sebo? Ye sebo? Omwana w'omuntumbwe. Nginamu munyonyola w'entumbwe. Tugenda kunnyonnyola sebo. Webale kugoberera abatulabira ab'omu Luweero eyo. Weewaawo sebo. Ndowooza osookere ku oyo kubanga abakuba amasimu bangi. Munnabulemeezi omwana ow'entumbwe ye mwana ebiseera ebisinga eyanyagibwanga mu lutabaalo. Abaganda bagendanga eno n'eno. Kati abaana abo bajjanga nabo nga olw'okuba baba bakozesa bigere okutambula nga bajja kati nga bwakulira mu lujja olwo apaatikibwako oba ayitibwa erinnya lino nti omwana ow'entumbwe aba yasakibwa bigere nga bujje tulowooza nti omwana w'omuntumbwe obasanga balwana oyo mwana wange wa muntumbwe nakuba entumbwe nabulo gyasa ennaku zino oyinza okugamba nti ye mwana kati munaku zino kuba tewakyali byakunyaga baana mu ntalo obawa ye mwana gw'oyinza okujja ewantu ewalala nagyakulira ewuwo nga si wanjuuyo naye n'akulira awo nga tomuyinaako kakwate ne kati osobola omutuuma ow'entumbwe nazikulu omwana ow'omuntumbwe so omwana ow'okumabega ono ye mwana azze ne nnyina katukwate kono tulabe oli ku ABS tukuwulira oli ku ABS telefayina sebo nkuwulira sebo ye sebo buuza gwani oba ye sebo Joshua Joshua bawawo oyo kati ate muwarabu ki omwana ow'omubeere yesebo baba bamuyitaani osinzidde wa sebo mukulu bosa Joshua kale mumuwulidde ensonga yetetegerekese bulungi osinzidde kansanga omwana ow'omubbeere ndowooza adde ategeeza tuba tumuyita omubbeere omwana bwe muba mwayonka kulimu naye nga temugatta taata gwe tuyita omubbeere muyonka ku bbeere limu nga temugatta taata olwo gwe mugatta taata taba mubbeere aba muganda wo oba mwannyoko oli kumpewo halo oli ku ABS tukuwulira sebo tukuwulira bulungi sebo nze Kajuli Joseph wana Ekikwayi ekikoni sebo Kajuli nze Kajuli Joseph Ekikwayi tukuwulira sebo teesa sebo Kikwayi nkoko njulu eno mu Bukunja mubukunja wano kokonjani vira telefayina yo sebo solo kuwulira njagala okututangazaamu sebo sebo akati sebo tukuwulira sebo ekibuuzo kyemali njagala okuntangazaamu nti omwana w'omubbeere aba ayitibwa atya nga muganda wange mubbeere
Sebo tweyanzizza nnyo. Sebo abeera mu bbeere. Abuuzizza kyamanyi. Oli muganda wange nga mu bbeere so omwana we nga muyita ntira. Omwana we. Oli gwazaala. Kale sebo tweyanzizza nnyo. Ab'omukyagwe batulabire nnyo. Weewaawo. Sooka omala okwanukula oyo nga batulinda ku balala. Era tetufunanga linnya nnyo lya nkalakkalira mu Luganda lyawukanakaawo era tusigala ndowooza tugamba omwana w'omubbeere w'omubbeere era naye aba mwana wo aba mwana wo era aba mwana tomuwasa tomukolako kintu kyonna kubanga aba mwana wo oli wangi mukama wange sebo mujebale emirimu. Amina sebo nawe jebale. Kalo ekitiibwa omwami oyo nange musabye akamansukira akakwatako. Kakubuuzeeko sebo okomyewo. Kitange nkulamusiza nnyo. Oba muzirangabi oba sebo nkulamusiza muganda wange. Nze nsinze muganda wange. Sebo bampita Bukenya omuzirangabi. Ate nga ndi kansala nansala wano ku municipality. Nsanyusa okuwuliza Bukenya muganda wange ddala. Muganda wange byokola byonna sebo nkusabira mukisa nkufolowinga kiwale kubeera ddala eri. Yesebo. N'omusajja wa Kamakono naye mwebale kusomesa abaana batono ddala mukaabatono betuzaala. Yesebo. Ekyamazima ne management ebongeza omusaale bajje ku bukadde obubiri ekitundu. Tweyanziza nnyo sebo musumba abiwulira sente bazitwongere sebo. Amina kakati njagala okubuuza. Yesebo. Waliwo wanaŋŋambye nti wempitamu mbuuze omwana azaalibwa kojja wange nze aba mpita atya? Ye nga yakuyita? Omwana nga azaalibwa kojja wange neyanze sebo babongeza akasaala kwanze management tuyambe tufunire kulaba mubonaabona. Omukulu awulira sebo omukulu pasayiga agenda twongeza sebo. Sebo oli mukulu wange sebo ba mu lwali musumba leeta essimu programu tugira abagira batuli bantu bakulu. Amina sebo. Amina. Omukulu oyo ab'ennansana mulabire ddala ow'engabi kubanga neyoza n'enteesa ya kisajja kikulu ogiwulidde bulungi. Abuuzizza omwana wa kojja wange. Nze aba mpita atya? Aba mpita kojja. Owa kojja? Omwana wa kojjaawo. Ye kyayita nze? Nze mba mwana we. Oba mwana we? Nze nyanze muyita kojja. Nawe omuyita kojja. Baba mwana wa buwala. Naye nyanze ni mutabani we. Baba wa buwala oba omuyita maama. Baba mulenzi aba kojja. Sebo bakama bange. Sasa kuuliza. Bakama bange mujebaleko. Amina sebo nawe jebale amanya nejo sinzidde. Bakama bange mujebaleko. Kale taata. Nawe jebale sebo. Sebo. Ogera n'ekiko Geoffrey Entebbe. Sebo oli mulangira oli wampologoma. Sebo Tesa. Yuko Sebo Tesa obuze. Mulangira sebo. Sebo Tesa muganda wange. Mwana w'engoma. Kakati sebo mukama wange mukulu Peter nkubuuzizaako. Nange sebo. Sebo Tesa. Avuddeko? Atubuuzaako bubuuza. Tweyanzizza nnyo yabadde mulangira Juko Geoffrey akusinzidde Entebbe. Katulaba ono yabasembayo twagala kumaliriza nsonga zino bulungi. Kale nawe jebale. Wetuli kuwulira. Avuddeko. Katumalirize kubanga obudde bulaka butuweddeko. Manne muna tusonye batasobodde kukwata kyeko obudde butuliridde. Mtaka wajja kolera. Ensonga zino nziyite mu lukwakwayo kubanga sagala kuziddako sabiiti eddako. Omwana w'okumabega naye waali. Omwana wange w'okumabega. Abakazi basinga kikozesa. Omwana ono namunoonyerezaako no mwana azze ne nnyina. Oba gutinzera okuyita omujja na nnyina.
mu bufumbo bwo omukyalo omwana gwajja naye tumuyita mu Buganda omwana ow'okumabega lwaki anti aba yamuleetera kuno okujja mu bufumbo kyekimufuula omwana ow'okumabega bamanyi kikozeseza bulungi mwana wange wakumubugu wenzera wadda anti obudde okutesitesa ngambye obudde butuweddeko tetulina kyakukola kakwateyo no wangi tukuwulira sebo teesa bannyabo avuddeko njagala okubire kubanga obudde bwo butuweddeko kati kambanyonyole mwana ono gwe bayita Zooboota bali abalala bangu bajja kuba babategeera omwana gwe bagamba nti Zooboota ye mwana w'omulenzi naye si buli omu nti amuyita Zooboota mwanyina w'omulenzi yamuyita nti Zooboota mwanyina w'omulenzi mu lujja olwo yayita omwana oyo omwana owa Zooboota si buli omu nti alimuyita kakati bannyinaze abaana bange babayita Zooboota abalenzi tekibanyiiza ab'omulembe guno nga kiwulika mu ngeri kanti baade tubakimanyi nga tukibasomosezza tekiwulikike mulala omujwa ye namubanyonyolako kizibwe namubanyonyola n'omubeere mubanyonyodde ndowooza owentumbwe bamutegedde owentumbwe ow'okumabega ow'omusaayi be babadde ndowooza abazibu ennyo eri abantu n'omwana w'obwoya bendaba babadde babuzaabuza ennyo abantu njagala okubire olw'obudde mutusonyiwe mukyakuba amasimu naye tusobola kugakwata tugenda kukwatagana ndowooza kusemayi nga atugatta ku mukutu gwa obaka mubuweereza olwa tusobodde kubusoma ku Facebook obwa ABS TV ekawala wewa otyo njagamba nti abalaba Abasa tusiima nnyo 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 okusigala nga mwalondawo telefayina eno buli muntu gyayayanira kya muwendo nnyo twebaze enteekateeka okuva waggulu ku musumba Iga Augustine mukulu wange olw'okukkiriza n'atuwa omwaganya okujja tusomesa ensi yaffe nga tuyita mu lulimi nkubiriza ssekinnoomu yenna ayagala okwetaba mu kubinkano okusemberedde soma nnyo ebitabo by'Oluganda wuliriza nnyo enteekateeka z'Oluganda sisinkana nnyo abantu abakulu obeebuuzeeko mu maaso awo tunasumululira ojja kuba oganyulwamu Iga Conrad Petero muzukulu wa Nsamba okuva e Bukalasa mu Buddu nze mbaddewo ku lw'enteekateeka eno ne muganda wange omulangira Nakibinge Juuko nange njagala kubeebaza mwenna bwe tubadde batutereka mu ntereka y'olunaku lwaleero ekitereka kyaffe kitambudde bwe tutyo era tubadde nga tuli ku nsonga ssemasonga esinga okuba enkulu ennyo mukyakuba amasimu naye bannange obudde bwe buleetedde ettagali tubeetondera lw'embeera efaanako bwetu naye oba oli awo ne bujja mu maaso tujja kwongera ku biseera twongere okunyumya kuba tukimanyi emboozi mba mugyagala nnyo tubatumidde nnyo mwenna abagoberera enteekateeka eno musanje nkwagala nnyo omuzaana Evelyn Kalembe awe nakinyuguzi salama maama nzaala weeraba Ssaabasajja Kabaka wangaala